Bad man looking good in the yard. Bad man go to the car. Sports cars back to the right spot. Hi everyone at home, you are missing Tuli well, Tuli outside. Hey! One thing I know about Ruga is that he's this one guy who was, first of all, before he hit Uganda, got inspired by his cousin best friend. Abasinga balowooza talina liiso naye amaaso alina abiri. Jasinga ogandi namukwano gwange omulema ayambalenga ttempanvu n'ennyimpi nange ne nga don't feel my friend, not to make my friend feel bad. Nange n'okukola ki? Nina okwambalenga ttempanvu n'ennyimpi. Okay, olunaku olwaleero tuli wano Mulungu ate nga tuze kulaba ku kivvulu kya muganda waffe oba omuyimbi all the way from Nigeria, that's Ruga. Era olunaku olw'ejjo yabadde Saturday yabadde alina okuba nga ekivvulu kye kigenda mu maaso naye munnaye alabika teyasayinize na bachairman ne bakansala b'oku kyalo era okukkakkana nga ekivvulu bakisazizaamu naye olunaku olwaleero olwa Sunday bakikkiriza era kigenda mu maaso n'olaba abantu bali wabweru era naffe tuzze okukola ki okuba nti nno tuli presentinga amannya Makona Brand naye nga ketusooka tunenya ku bantu ab'enjawulo tulabe nga tubabuuzako bawulira batya oye oli otya muganda amanya bakuyisa oli wabweru ndongo batutadde kiki obadde osinga omumisinga music ebintu nga bino mbadde mbimisinga naye mpulira bulungi otambudde ne muganda waffe oba muganda waffe mama oli beautiful nice fit nkalaba kamaanyi bakuyisa Debbie ng'olinga atali musanyufu ate ng'otudde n'omusanyu yakunyizizza olunaku lw'ejjo ekivvulu kyabadde kirina okubeerawo ne bakikansolinga leero kibadde ejjo wabaddewo nazze owulidde otya okuba ne nawulidde bubi era bakuddiza ssente eyo oba wasasudde bibya banziriza bakuddiza nodamu nodda ate n'osasula asize musasula kyosinga okumisinga ku musajja ono oba kyosinga omwagala oyo omwana akyalimuko ku shaayi naye ng'abaagala nawe batewakiri era nga tukyagendera ddala mu maaso abaana obalaba endongo etambula owaye ugomba otya ndi bulungi banaye ekisaati nga kyamaanyi mbeera bwezo zitambulira babulira amanya bamuta nabimanya Humphrey nga nkola n'ekitongole bakiyita Richard Hand Uganda. Mr. Humphrey, olunaku olwaleero tuli ku kivvulu kya muganda waffe Ruga ekyo kyabadde kirina okubeerawo naye bakikansolinze oze ki ekyabaddewo simanyi kuba nange siri mutegesi naye byonna bibeera mu ntegeka singa kimu kyoba osuubira kyekibeerawo era nga tuwala okusapootinga bannaffe abategese okutambula nabo bibaawo naye nga kituwa ekyokuyigirako. Mr. Humphrey bwe twogera ku ndongo tosobola kwerabira Richard Hand kuba erina abayimbi beekutteko ab'amaanyi bamoda ab'amaanyi naye ekibuuzo we kijjira nti lwaki abanigeria bavanye eri mu nsi yaabwe ne bajja wano e Uganda ate ne batwefuga? Sigamba nti batwefuga, abannayuganda tuyimba bulungi ate tulina performance z'amaanyi n'abannayuganda bwe bagenda e Nigeria n'abanigeria nabo bakola ki naye nti n'ekirala badije bawano ne bapromotinga nnyo saidi zeeri singa music abeerawo abannayuganda nnyo abaana abato basobola okuba nga bakuba ebikulu bwe biti sobi eri kummwe bannanyini TV nedda tulina okuplayinga 98% Ugandan music and promoting Ugandan musicians okitegeera kyobulanze Richard bwenkola ebikulu bannayuganda be babibeera be babikulembera. Tulaba nnyo abayimbi b'e Bulaaya oba marketing y'e Bulaaya naddala mu entertainment yagendera ddala wala etulesse nnyo wala olowooza buzibu bulimu kuki olowooza obuzibu buva ku kyokuba nti no Nigeria, Tanzania zitulegamu in terms of entertainment? No, marketing yabwe tulina okwengulamu ku maanyi era nga twebaza nga Swams n'abalala abagezesaako kati okutransforminga music we Uganda so tujja tutuukayo
n'aba South Africa bwe batandikira siwe wali kati, Abakongo bwe batandika siwe wali kati, n'Abannayuganda bwe twatandikira siwe tugenda okubeera enkya, so tugenda tutuukayo. Richard ki kyetuleetedde guno omwaka 2022? Tubadde tulanga kyaddala season 2 era nga premier eriyo nga 25 March February guno omwezi, era kye tubaleetedde na bingi nnyo bye tutegese. Muleke odigide naye tulaba oli wekka, mama w'abaana kiki ekiganja? Mulese waka alabirira abaana. Bwe nogyoli essenteyo kulya ssente nze promotinga bannabitone bentambudde nabo era nga tupromotinga kyaddala.
missing Tuli Wawel, Tuli outside. Hey! Okay, yoyo mwana abadde Sonia naye nga tukyatambulira ddala maaso. Waliwo ebyana ebidigida wano badde nsaba kameramani ojje tulabe omulise ku byana bino biri mu kuzina. Hello, how are you? Good, how are you? What's your name? Sawi. Yeah. You're having a good time. Yeah. Nice out please. Sorry? Nice out please. Thank you. We were supposed to have this concert and it was cancelled. So were you here yesterday? No. I wasn't. Yeah. I'm sure we are gonna have a good time because vibes, it's vibes. What do you love about the artist Ruga? Everything, the music, everything. Okay, tukyagendera ddala maaso abaana ngabo balaba bakyadigida era ng'endongo egendera ddala maaso nga bwe mukiraba. Otherwise abaana bakubye obwambalo ya rabbi owai bakuyisa Fiona ngonyi oli smart nnyo okubye black nange nkubye black abantu tebalooze nti onkopye Tebanga Valentine ya leero. ate awo owaye tukulaba oli waweeru. Endongo yiino omukulu ejjo yabadde alina okuba nti ekivulu kyakikwasaganye ne bakikansolinga. Fiona ejjo wabaddewo? Ejjo navudde after doing makeup nenzija nentuuka ku gate ne batubawunsinga ng'ekivulu bakisazizaamu. Naye tubasanyufu nnyo okuba leero bakitadde ne soba tujja tunyumirwe. Binyuma. Naye lwaki abannayuganda bategeka ebivulu byabwe nga bakabako n'abayimbi abalala abagwa mu yo kaliba ate temubasapootinga ate nemusapootinga ab'e Nigeria? Nange ebiseera ebisinga ebya self service niwadde babutalina mukabako kwa sente zange batankolera ate negenda mu Ruga. Self service osoolya entula n'olya ne ku nkoko ti ndi mu Ruga njaba mu kikolo naddako kabako musiki we mulungi naye muneesirevo yange sinze Wangi maama nedda sinze eyo kite olowooza lwaki Abanigeria bava gye bava ne bajja wano ne batujooga? nze ndowooza ffe kennyini fe abeeyitira kozi twogenda mu clubs ez'enjawulo ba DJ bakuba Nigerian music, TVs kuba Nigerian music, naffe ba fan tuga ku YouTube to look for Nigerian music. Kyova olaba ne promoter akakibwa okuleeta omuyimbi omu Nigeria kotya okuteeka ssente mu Uganda oba Nigeria ya headlining concert ne baleeterako Abannayuganda abalala nabo bayimbe. Owaye luyimba ki olusinga okunyumira olw'omukulu Ruga? Bad man looking good in the yard. Bad man go to the cars. What's cars back to the right spot. Or radio olusinga okunkolera. Ennyimba z'ono omukulu omanyi mmeka? Manyi Dio, manyi Snapchat, manyi Bounce. Then alina n'empya ze yakafulumya. Kati Abannayuganda bo bawooza alina ennyimba 3 naye teziri 3, alina ennyimba eziwera lwokka baba nnyimba 3. Ffe bafaani be oba omumanyi oba omufoloyinga oteka bulimba lwafulumya. Bubaka ki nga tumaliriza bubaka ki bwowa Abannayuganda naddala abayimbi abaagala okugwa mu oba ku level abaagala level ya Ruga nga kwatuuse kubaffe tumanye ennyimba mmeka 3. The only thing is to produce good work, kola video nungi, audio mulungi, we shall support. Because nabeba kutwagira ne baka milioni, ne ba Bob Wine. Just do good work, nice music, we shall support. Tuli wano mu kivulu kya Ruga, waliwo omwana muwala yasazeewo kujja kuteekako kattatu. Temujja kumvuga speed, basajjamu aba temujja kumvuga speed, naye nga tuli ne muganda waffe agenda kuba tunyonnyola kiki kyakola n'omwana tekamuluma. Owaye kiki ekivulu ejjo twabadde tulina okuba wano mu kivulu ne bakisazaamu wazze olidde otya okuba nti ekivulu bakisazizaamu? Ndi musajja mukkiriza sifaayo, nze ndi mukozi wa ssente, obadde nze nsigala nkola. Owaye kano akantu k'okola butatu kati nga kano omwana w'abaani k'omukolako ka ssente nga 15. 15 sebo. Yazzaako kaddole obutini bwera 15 esebo. Ebinene tugeze nga mukono mulamba kakadde kamu 2 3 kisinzira obunene bw'omuntu. Omulimu guno ogumazeemu ebbanga myaka 5. Down the road. Yes sebo. Birungi ki by'osinga okwebaza Katonda? Mvuga drop top, zimyemu ennyumba,
ndi mugagga. How old are you, young man? I'm 22. 22. Yes. 5 years ng'oli mu kintu kya ttatu n'ogula laptop n'okuzimbamu n'ennyumba. Drop top. Oh, drop top. Open roof. Right, open roof. Bannange abaana abalina emyaka 22 ndowooza mwewuliddeko omwana jasako ttatu abasinga mulowooza nti si mulimu naye kasooke tubuuze ku mwana waffe ono mwana muwala ono atubulire kiki kyafiiringa. Hello, how are you? I'm okay, how are you? What's your name? I'm Terry. Terry, yes. How do you feel about when this guy akupia sing at? It's a bit painful, but it's bearable. How old are you? I'm 24. Achotekako tattoo on your body. Because I like it. And this one has a particular meaning, so yes. Abasinga balowooza nti omuntu alina tattoo ku mubiri gwe aba muyaaye. Gwe totidde kuba nti oli muyaaye. Kisinziira, I think omuntu olina sooka mumanya nga tonnamujaji. Ne bino ebintu olina kukola ekintu ky'oyagala nga tonnafa obulamu bumpi. Yes. Tuli wano tuzze kuba ndongo ozze kuteekako tattoo naye ndowooza byonna byebimu. Okay, abakulaba ewaka obagamba ki banalaba akantu kawe? Bajjabba bulungi. Okay, nga bwe nkugambye baserebu bangi ab'enjawulo basocialite baserebu abakola ku ma-TV radio personalities and TV personalities bonna balebiseko ku kivulu lwaleero. Wano wenkuleetera mwana muwala Aliya, the beautiful Aliya. Bannange oli otya? Ndi otya? Owe bwe tugamba nti abalungi yemweze tubategeeza Ndowooza yeffe bennyini bye muba muliko. naye ng'oli otya? Ndi otya? Naye ng'olabika bulungi. Valentine oli Bino ebintu bya big branch, so Valentine. Buli lunaku oba olina akwagala teba Valentine. abazungu bakikyusaamuko Valentine ba Valentine. Naye ku Valentine nja kuba ngolo okimanyi. Wayo olwaleero tuli ku kivulu kya Luga. Ki ky'osinga okumanya ku Luga? One thing I know about Ruga is that he's this one guy who was, first of all, before he hit Uganda, got inspired by his cousin best friend. Nti abasinga balowooza talina liiso naye amaaso alina abiri. Jasinga oga nti namukwano gwange omulema ayambala engatto empanvu n'ennyimpi. Nange ne ngamba not to make my friend feel bad. Nange n'okukola ki? Nina okwambala engatto empanvu n'ennyimpi. And apart from that, he's one of those fast raising young artists. Nga bw'olaba wano twalina abaana baffe aba fast raising mu corona. Ba Munda, ba John Black, ba Young Boys, ba Unknown, awe batyo. Ne Ruga hitting us so fast. Na Bounce Your Body, Adio, Snapchat. So a lot of young people abali wano. Nange nga nebalidde mu digital akwani muwanvu. Owaye abannayuganda basinga kumanya nnyimba ze ssatu. Three songs era abasinga bagamba nti alina ennyimba ssatu. But what is so special about Ruga okusinga ku bannayuganda abayimbi b'abannayuganda? Alina ennyimba abiri. There is basically nothing I would say that is big about Ruga that Ugandan artists don't have. By the way, tubadde ne ba artists mu corona abakikubye nnyo. Paloso did very well, you know that. He was very amazing and great. But omanyi abantu baganye ebintu ebyebweru kati shene yabadde yesterday ng'eri cancel naye n'olwaleero. So nkubiriza bannayuganda naffe twagale nnyo ekintu kyaffe nti Palaso bw'aba ategese lugogo ne bagamba olwayo tumukansolinze era we show this much love tujeera n'olunaku luli olulala for our own artists tubasupportinge bwe tuti tubaagale. So I want the people to have that Ugandan spirit. Oli serebu, oli bwe twogera ku ndongo, oli part of this. So bwe kiri osinga show ya ndongo ku ttiimu y'emujeso gya kwatula. But kiki ekiganya abannayuganda oba abayimbi ba Uganda okupenetratinga ku maketi y'abali abasajja naddala abannayuganda? First of all nga nkwizaayo katono siri serebu. Wekkiriza okubeera journalist omanye ekigambo serebu ne obeera oli celebrated kati waliwo abantu boyimirira anywhere nga bakumanya abantu nga Bobi Wine, abantu nga president, abantu nga Ssaabasajja balinawo ne atojja kumbuga sipiidi nga nze ku kibuuzo kyo gyokola erabibwa mu kyalo ne mu kibuga. kituufu ekyo era Mukama yeebaza
kwazibwa era nkola show bbiri by the way ya Sunday neya Monday to Friday. But kyombuuziza nti I've had an opportunity of traveling in different countries. Oba oli mu different countries baagala ekyabwe nti ekireetedde obutapenetrating eri olina okusooka weeyagale. Kati tosaa kuba wano ogambe nti nja kikuba eri mba foreigner nga tonnakikuba wano. Tulina okusooka ffe tweyagale twekkiririzeemu ne bafanzi baffe wano batwagale ennyo. Kati ebweru eri bw'ogendayo aba Nigeria basoosa their music before hours. Ate n'okufuna ka chance okuzanya oba bamufeaturinze ku luyimba. So abanauganda nsaba nnyo muwagire your very own people. Baserebu baffe, ba artists baffe, bakamiri baffe. So when you make it here at home, neri ebweru you can make it. Kubanga tebajja gamba kamiri ono wa gundi. We are all Uganda bagamba omuyimbi we Uganda. So wetukiwanikanga wetulabye Eddie Kenzo ne bazabe nga bali ku bipande byebweru. Naffe kaba tuwanikira bendera kuba bwe balaba omuddugavu wali ku kipande bagamba oyava wa Uganda. So wetuwanika abantu baffe naffe tuba twewanise ng'abantu. Naye wayi obulungi wabujja ku dadi ku mami. I got everything from mami. Nze lastborn wa mami era namufaanana. Owe banesaba olabe soko kyuke abantu balabe kyetuyogerako. Yoyo omwana muwala aliya nange ngenfuna omukisa okumukwatako. Engeri gyendi omusajja wa black ng'ate goli wa brown wetaaga wa black anganze. Actually njaganya abasajja nga bawanvu baddugavu. Kyatambulira ddala maaso era nga ndi wano n'abaana bawala bannange. Kama baby girl jangu. Hello, how are you? Jangu. I am married. My husband will kill me. What? My husband will kill me. You're married? Yeah. What's the munongo? Omwana atusinga kato lesilisobola nengendo ngekyatambulira ddala maaso nga mukiraba abaagala nabaabo omwana naye waali tewali ekiganye tukyatambulira ddala maaso endongo etambulira ddala maaso abakulu bazze abayimbi bayimbye olunaku lwejjo twabadde tusuubira nti ekivulu kigenda kubanga kitambulira ddala maaso nga mbadde mukiraba bakyategekeddwa naye olwa Katonda ebigwa bitebiraze ne bakiggalawo naye olunaku olwaleero olw'Essande ekivulu kitambulira ddala maaso abantu basoseddwanagana kujjamu naye kati kwebali ku kituufu kelwaki nedda abalage bakuba endongo Me bad and leave it rugged. I eat cow with 3 but chicken nuggets. So that one